Twebaza Mukama abooluganda mwabagala ekigambo kya Katonda, ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo kibeere nammwe. Nina essanyu kubanga Katonda atuwadde omukisa okuyiga ekigambo kye nga bulijjo, n'olwekyo kano ke kadde akalungi katuwadde okuwulira eddoboozi lye nga lyogera n'emitima gyaffe, nga tugenda okuyiga ekigambo kye. Katusooke twewombeeke tuweeyo okusaba. Tukwebaza Mukama Katonda waffe, erinnya lyo liweebwe ekitiibwa. Tulina essanyu olw'ekisa ky'otuwadde okuyiga ekigambo kyo. Tuwa omwoyo wo nga bwe watusuubiza, era ekisa kyo kijje mu mitima gyaffe nga tuyiga ekigambo kyo. Wa omukisa abantu bonna abawulira ekigambo kino, kwe kusaba kwaffe mu linnya lya Yesu Kristo, amiina. Mu kaseera kano tugenda kweyongera okuyiga ebikwata ku kifo ekitukuvu mu mulamu omukulu ogugamba nti omwonoonyi afuuka atya omutuukirivu, era tuli mu kweyambisa ekifaananyi Katonda kye yayagala okukozesa nga atuyigiriza mu kifo ekitukuvu. Ekifo ekitukuvu kye kintu kyokka, mbadde ngenda gamba nti kye kimu, naye nedda, kye kyokka ekiyinza okuyigiriza omuntu enteekateeka y'obulokozi mu ngeri etegeerekeka, eteyinza kukolebwa kintu kirala kyonna. Y'ensonga lwaki twayiga ebyokuyiga ebyasooka nga tulaba ekifo ekitukuvu kyeki, ne tulaba ekifo ekitukuvu bwe kyali n'ebintu byakyo bwe byali, era twatandika okuyiga ebifa ku ebyo nga tutandikira ku mulyango. Kaakano tuli ku kiweebwayo. Twalaba nti akabonero akakulu akalaganga omuntu nti yayingirira mu kifo ekituufu nga bwe kyali kisaanidde, yali alina okuggukiranga ku kyoto ky'ebiweebwayo, nga ebyawandiikibwa bye tunaasoma bwe binatulaga. Ekyoto ky'ebiweebwayo kye kyaddiriranga omulyango gw'ekifo ekitukuvu, era omwonoonyi bwe yasingibwanga omusango mu mutima olw'omwoyo omutukuvu ng'alina okwenenya ebibi bye n'okudda eri Katonda ng'ayita mu saddaaka ya Kristo, omwonoonyi yali alina okujja ng'alina saddaaka egeraageranya omwana gw'endiga ajjayo ebibi by'ensi. Katusome mu kitabo ky'Okuva essuula 4, wajja kutuwa ekifaananyi ekirungi, era wajja kutuyamba okutegeera ekyokuyiga kino eky'ekyoto ky'ebiweebwayo. Naye mu kuyiga eby'ekyoto ebitulaga engeri omwonoonyi gy'afuukamu omutuukirivu, engeri eno Katonda gy'alaalikamu omwonoonyi okumuggya mu kibi okumufuula omutuukirivu, njagala tuleme okuyiga ekifo ekitukuvu mu bifaananyi byokka, kubanga ebyawandiikibwa bitugamba nti Katonda bwe yali awa ebiragiro Musa n'Abayisirayiri nga bwe balina okuzimba ekifo kino nga bali mu ddungu, Katonda yabagamba okusimba ekifaanana n'ekifo ekitukuvu eky'amazima ekiri mu ggulu. Era ebyakolebwanga mu kifo kino nga bwe twabiraba mu bbaluwa y'Abaebbulaniya essuula 8 olunya olwokutaano, ebyakolebwanga mu kifo ekitukuvu kino ekyazimbibwa Musa ku nsi kyali kifaananyi ky'ekyo eky'omu ggulu. Bino eby'omu ndagaano enkadde bituyamba okutegeerera ddala obuweereza bwa Kristo mu kifo ekitukuvu eky'omu ggulu waali kati mu watukuvu wa watukuvu, era ne tweyongera okufuna ekifaananyi ekituufu mu ndowooza zaffe ekitulaga engeri gye tuyinza okutabagana ne Katonda, era n'okutegeera ekkubo ly'obulokozi bwaffe mu ngeri etegeerekeka, omwonoonyi n'aba nga talina kubuzaabuzibwa ngadde eri Katonda. Kino nkyogedde olw'okuba nti bwe tunaaba tuyiga tetujja kulwa ku bifaananyi, wabula tugenda kulaba nti kino kyali kisonga ku ki, n'olwekyo ekyo kye kyali kisongako kye tujja okulwako ennyo, era tusaba omwoyo wa Katonda akizimbe mu mitima gyaffe no mu ndowooza zaffe mu ngeri esaanira. Mbawe ekyokulabirako ensonga lwaki kye tujja okusimbako essira. Saddaaka Abayisirayiri ze baasaddaakanga edda ng'abaana b'endiga n'embuzi, amayiba, ennume z'ente ezitalina bulema bwonna, byali bitegeeza saddaaka ya Kristo. Olwaleero tewali kyekigasa okuyiga okusaddaaka endiga, naye bwe tutunuulira saddaaka zino engeri gye zaasaddaakibwanga tubisomanga Bayibuli bwe bitugamba, naye ng'olwo ne tulusonga ku Kristo omwana gw'endiga gy'ebibi by'ensi. Oba Kristo yajja tetujja kulwa ku ebyo ebyali bimutegeeza, naye saddaaka ya Kristo gye tujja okulwako.
yensonga lwaki bwe tunaaba tuyiga ebyekyoto kya ssaddaaka tetujja kulwa ku kyoto kiri ekyakolebwa mu muti ogwa siita ne basaanuulirako ekikomo si kye tujja okulwako nedda kubanga tujja kuyimusa endowooza zaffe nga tuyambibwa ekigambo kya Katonda awamu n'Omwoyo Mutukuvu tulabe ekyoto kyali kitegeeza ki mu butuufu era ekyo ekituufu kye kyali kitegeeza olwaleero ffe kiyinza kutuyamba kitya ng'Abakristaayo okuva mu buddu bw'ekibi tufuuke ab'eddembe mu Yesu Kristo. Awo we tugenda okusimba essira n'olwekyo mu kuva essuula 4 ngenda kutandikira ku nnyiro olusooka okutuusa ku nnyiro olw'omunaana woogera ebyokusimba eweema wagamba nti Mukama n'agamba Musa nti ku lunaku olw'olubereberye olw'omwezi ogw'olubereberye olisimba ennyumba ey'eweema ey'okusisinkaniramu era oliteekamu essanduuku ey'obujulirwa era olitimba ejjigi ku ssanduuku era oliyingiza emmeeza n'oteekateeka ebintu ebigiriko n'oyingiza ekikondo n'okoleeza ettabaaza zaakyo era oliteeka ekyoto ekya zaabu eky'okwoterezangako obubaani mu maaso g'essanduuku ey'obujulirwa n'oteekawo akatimba ak'oluggi olw'eweema. Olunyiro olw'omukaaga era oliteeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo mu maaso g'omulyango gw'ennyumba y'eweema ey'okusisinkanirangamo. Ekyoto kino kye tugenda okutunulako. Ku lunyiro olw'omukaaga wagambye nti era oliteeka ekyoto eky'okwokerangako ebiweebwayo mu maaso g'omulyango ogw'ennyumba ey'eweema. Kwegamba bwe yayingiranga mu mulyango gw'ekifo ekitukuvu nga bwe twalaba mu kyokuyiga eky'omulyango ekintu ekisooka kye waggukirangako ky'ekyoto ky'ebiweebwayo. Ku kyoto ky'ebiweebwayo kino buli mwonoonyi yenna eyayonoonye etteeka lya Katonda, buli mwonoonyi eyategedde nti yakoze wadde kimu ku ebyo Mukama bye yagaananga eddala lyonna kwali wadde mukulembeze w'eggwanga oba kabona oba omuntu owa bulijjo oba eggwanga lya Isirayiri yonna nga lyayonoonye okusonyiyibwa omuntu yenna okusonyiyibwa yali ateekwa okuleeta omwana gw'endiga oba embuzi etaliiko bulemu n'esaddaakibwa ku kyoto ky'ebiweebwayo ekyali mu maaso oba ekyaddiriranga omulyango gw'ekifo ekitukuvu. Bino byali bitegeeza ki? Ngenda basomera ebigambo ebiri mu kitabo ky'Abaleevi essuula 4 naye nja kusoma ne ku ssuula ey'okutaano mufeeyo nnyo ku bintu bino. Tugenda kulaba enjiri eyabuulirwanga era n'olwaleero nga yenjiri ebuulirwa omwonoonyi yenna ayagala okutabagana ne Katonda. Bwe naamala okusoma ebigambo bino tujja kulaba ekyoto ky'ebiweebwayo kyali kitegeeza ki era olwaleero kirina mugaso ki era tugufuna tutya. Ngenda kusoma ebigambo ebiri mu Baleevi essuula 4 tulabe saddaaka ez'ebibi ebyakolebwanga nga tebagenderedde. Mu Baleevi essuula y'okutaano wo watugamba ebya saddaaka ez'enjawulo olw'ekibi. Bw'otuuka ku ssuula y'okutaano onyolo 15 ne batulaga saddaaka ezijjawo omusango. Bw'otuuka ku lunya olwabiri ne watulaga saddaaka ejjawo omusango ogw'okulyaza amaanyi oba okulimba. Ensonga endeetera okwogera ku bitundu ebirabika mu ssuula zino wadde essuula ey'okuneeraga saddaaka ez'ebibi ebyakoleddwa mu butali bugenderevu oba essuula ey'okutaano eraga saddaaka ez'enjawulo olw'ebibi. Obulimba n'obulyaza amaanyi nga bikoleddwa bitulaga nti buli kibi kyonna omuntu kye yakolanga ng'amenya etteeka lya Katonda tewali kirala kyonna ekyakkirizibwanga ku mwonoonyi oyo kubanga obwenkanya bwa Katonda bwalaganga nti omwonoonyi alina okufa. Olwo nno enteekateeka y'obulokozi yo neeba nga yateekawo engeri omwonoonyi gy'alokolebwamu. Katonda yateekawo Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu okufa ku lw'omwonoonyi oyo. Kristo nga tannajja enteekateeka eno era okukkiriza endiga ya Katonda ejjawo ebibi by'ensi byakolebwanga mu bubonero. Omwonoonyi eyayonoonye era ng'akkiriza mu mutima gwe ng'ayagala okukyenenya n'okwawukana nakyo
yaleetanga endiga oba embuzi etaliiko bulemu mu kifo ekitukuvu n'atuuka ku kyoto ky'ebiweebwayo tujja kubiraba n'ayatulirawo buli kibi kye yakola bw'atyo n'akkiriza okusaasira kwa Katonda ne Katonda n'amusonyiwa. Ebyo bye mbagambye kansooke mbisome bitegerekeke omwonoonyi bwe yabanga yonoonye nga bwe kiri ne leero omuntu bw'ayonoona obwenkanya bwa Katonda bwogera ki? Kansome mu bbaluwa ya Pawulo eri Abaruumi essula 6 olunyiriri lwa 23 wagamba nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutagwawo mu Kristo Yesu Mukama waffe. Mukama yeebazibwe nnyo. Bino bitegeeza ki? Wagambye nti kubanga empeera y'ekibi kwe kufa era empeera ya Katonda bwe bulamu obutagwawo. Bino bitegeeza ki? Bitegeeza nti buli mwonoonyi yenna eyatta etteeka lya Katonda, kubanga bwe tugenda okubisoma mu Baleevi essula 4 wajja kutugamba nti ekibi kwe kukola ekyo Katonda kye yatugaana. Katonda bye yatugaana birabikira mu mateeka ge, n'olwekyo omuntu byakola ekyo Mukama nga yakigaana, etteeka lya Katonda kye lyatugaana, omuntu oyo asalirwa omusango gw'okufa, okufa okw'okuzikirira emirembe gyonna, kubanga Katonda yateekawo engeri eyamba omwonoonyi aleme okuzikirira olw'okwagala kwalina gye tuli. Ebigambo bino tubisanga mu Isaaya 5:3. Kambisome tweyongere okutegeera okwagala kwa Katonda nga bwe kuli okunene. Isaaya 5:3 wagamba nti mazima yeetikka obuyinike bwaffe n'asitula ennaku zaffe, naye twamulowooza nga yafumitibwa Katonda n'abonyaabonyezebwa. Naye yafumitibwa olw'okusobya kwaffe, yabetentebwa olw'obutali butuukirivu bwaffe, okubonyaabonyezebwa kw'emirembe gyaffe kwali ku ye, era emigo gye gye gituwonya. Ffe ffenna twawabanga endiga, twakyamira buli muntu mu kkubo lye, era Mukama atadde ku ye obutali butuukirivu bwaffe ffenna. Mukiraba nti ng'ekigambo bwe kitulaze nti ffenna twawabanga endiga ezaakyama, twakyamira buli muntu mu kkubo lye, era Mukama n'ateeka obutali butuukirivu bwaffe ku Yesu. Kitegeeza abantu ba Katonda bageraageranyizibwa ekisibo ky'endiga mu kusaddaaka endiga amakulu nti Yesu yakkiriza okuba omu ku ffe, n'afuuka omu ku abo ab'omu kisibo kya Katonda, naye nga ye taliiko bbala, n'agamba nti mu kifo ky'abano okufa nze nzikiriza nfe mu kifo kyabwe. Bw'atyo omwonoonyi yenna bwe yategeeranga omusango gwa ssaddaaka ya Kristo, bwe yamalanga okukola ekyo Mukama kye yatugaana naye n'akkiriza, yaleetanga omwana gw'endiga ataliiko bulemu, era n'ayatulira ekibi kye yakola mu kyenyi kya ssaddaaka eyo. Olw'okukkiriza n'aggyibwako ebibi bye ne bitikkibwa ku ssaddaaka eyo. Ensonga eyaleeteranga ssaddaaka eyo okuttibwa lwakuba twasomye nti kyali kitegeeza nti endiga eno efudde olw'ebibi by'omwonoonyi, nga eringa Yesu Kristo ye endiga ya Katonda ejjayo ebibi by'ensi, nga bwe twasomye mu Isaaya nti ekibonezo kyaffe kyali ku ye. Kansome mu Baleevi essula 4 neme okubyogera bwogezi. Njagala kusoma essuula yonna abantu beeyongera okutegeera amazima gano. Teri kifo kya kitiibwa kitya oba okuzaalibwa oba ekintu kyonna ekiyinza okulokola omwonoonyi wabula ssaddaaka ya Kristo. Teri ddiini omuntu mwayinza kubeera n'emuwonya empeera y'ekibi wabula ssaddaaka ya Kristo. Kambisome mu Baleevi essula 4 tulabe ssaddaaka z'ebibi ebitagendereddwa. Mukama n'agamba Musa nti buulira abaana ba Isirayiri ng'oyogera nti omuntu yenna anayonoonanga nga tamanyidde mu kigambo kyonna ku ebyo Mukama bye yalagira obutakolanga, n'amala okukola ebyo byonna, olaba nti Mukama bye yagaana kyekibi. Okukola ekimu ku ebyo Mukama bye yatugaana si bingi, kimu kyokka kimala omuntu okuzikirira. Naye wulira enteekateeka y'obulokozi olw'okwagala kwa Katonda. Kabona eyafukibwako amafuta bw'ayonoonanga, kabona eyafukibwako amafuta, abantu bano bakabona be baali abakulembeze ba waggulu mu by'eddiini. Kitegeeza ki? Wadde ng'oli musumba oba omukulembeze ku ddaala lyonna mu ddiini ng'amadaala gaabwe bwe gali, ekifo ky'oliko wadde nga bangi beerimba, ekifo mwoli mu by'eddiini tikikuwa mukisa wadde okukola nga bw'oyagala, ng'olowooza nti tolibonerezebwa oba ekigambo kya Katonda okukuvunaana. Kubanga olwaliro ebibi bikolebwa abakulembeze, ekigambo kya Katonda ne kijja okunenya ebikolwa byabwe.
amalala n'okweyagala ne bibalaga nga bwe bali ab'ebitiibwa era nti ne mu bibi bye baakoze banaafukamirirwa. Naye ekigambo kya Katonda kigambye nti ne bw'aba kabona ng'ayonoonye talisonyiibwa olw'eddaala lyaliko, naye ekigambo kya Katonda kitulaga nti naye alina okubuulirwa enjiri n'okunenyezebwa. Bw'akkiriza ekibi kye ne yeenenya, ssaddaaka ya Kristo n'eryoka emugasa. Katonda bw'atyo n'amusonyiwa. Kabona eyafukibwako amafuta bw'ayonoonanga n'okuleeta n'aleetera abantu omusango, awo awengayo olw'ekibi kye kyayonoonye ente ennume envubuka eteriiko bulema eri Mukama okuba ekiweebwayo olw'ekibi. Kabona eyafukibwako amafuta bw'anaayonoonanga n'okuleeta n'aleetera abantu omusango, ekibi eky'omukulembeze tekimuleetako musango yekka, naye ekibi kye kireetera omusango n'abo bonna baakulembera. Y'ensonga lwaki mu Isirayiri ey'edda bakabona bwe baawabanga bakabaka ne bawaba, era bakabaka abo si be baawambibwanga wabula eggwanga lyonna erya Isirayiri. Ekibonerezo kyatuukanga ne kwabo be bakulembera. N'abatuukirivu nga Danyeri, Saddulaaka ne batwalibwa bunyaga e Babulooni ne babalaawa mu budde olw'ekibi ekyakolebwa Keezekiya. Abakulembeze balina okwegendereza. Olunnyo lwokuna nti awo anaaleetanga ente eri omulyango gw'eweema ey'okusisinkaniragamu mu maaso ga Mukama, anaateekanga engalo ze mutwe gw'ente n'attira mu maaso ga Mukama. Awo kabona eyafukibwako amafuta anaatoolanga musaayi ogw'ente n'aguleeta eri eweema ey'okusisinkaniramu. Awo kabona anannyikanga engalo ye mu musaayi n'amansira mu musaayi emirundi 7. Kansooke nkome wano batulaze nti omwonoonyi ne bw'aba kabona oba omukulembeze ng'ayonoonye, amalala tegandimuyiziyiza okugenda eri Yesu, amalala tegandimuyiziza okwatula ekibi kye, kubanga wano batugambye nti anaateekanga engalo ku mutwe gwa ssaddaaka, olunnyo lwe 13. Era obanga ekibiina kyonna ekya Isirayiri kinaasobyanga ekigambo ekikwekebwa mu maaso g'ekibiina, era nga bakoze ekigambo kyonna ku ebyo Mukama bye yalagira obutakolanga ekibi kye bayonoonye ne kimanyibwanga, awo ekibiina kinawangayo ente ennume envubuka okuba ekiweebwayo olw'ekibi ne bagireeta mu maaso g'eweema ey'okusisinkaniragamu. Awo abakadde b'ekibiina banaateekanga engalo zaabwe mu mutwe gw'ente mu maaso ga Mukama ne battira ente mu maaso ga Mukama. Awo kabona anannyikanga engalo ye mu musaayi n'agumansira emirundi 7 mu maaso ga Mukama mu maaso g'ejjigi. Abantu batera okugamba nti ekkanisa ntukuvu, nti teyinza kuwaba oba okwonoona, naye wano Katonda yali yateekateeka nti abantu be bwe banaayonoonanga, ekitegeeza nti ng'ekkanisa tulina okwekeberanga bulijjo, oba mu ebyo bye tukola ne mu misingi gy'ebyo bye tukkiriza, mu bye tukola byonna nga tusinza Katonda oba tubikola nga Katonda bwe yalagira. Y'ensonga lwaki batulaze nti oba ekibiina kyonna kisobezza ne batulaga nti abakulembeze mu lukuŋŋaana oba abakulembeze b'ekkanisa be balina okwatula ekibi ky'ekkanisa. Omulimu guno gukolebwa ekkanisa eryoke eraba omukisa, oba gamba abakulembeze bamala ebiseera nga bawolereza ekkanisa byekola byonna, kubanga ekkanisa ye yabikoze nga balowooza nti birongoofu. Ekintu kiba kitukuvu oba kiramu nga kissa kimu n'ekigambo kya Katonda kyawandiisa. Ekintu kikkirizibwa nga kifaanananga okwagala kwa Katonda bwe kuli mu kigambo kye. Y'ensonga lwaki n'ekkanisa okuyita mu bakulembeze bayo erina okwekeberanga bulijjo, era obubaka obunenya ekkanisa bwe bujja nga bulaga nti waliwo ekkanisa byekola naye nga kyawukana n'ekigambo kya Katonda, si kirungi abantu okuwulira nti abantu abo bakufumitibwa bwe batyo basisinkane n'oyo abawa obubaka. Nedda, kirungi Katonda ayambe abantu abo abakkiriza obubaka obwo era baweebwe omukisa. Abantu balina okulwaniriza abo ababanenya, ababaleetedde obubaka obubalabula era obubabuulirira nga bwe kiri, kubanga n'olwaleero abantu bandibadde bategeezebwa nti ekibi kiri bwe kiti era abantu balina okwenenya. Naye tulina okwegendereza ati kwabo abanenya, kubanga balina okugoberera ekigambo kya Katonda nga bwe kiri.
kubanga ekigambo kya Katonda kigambye nti oyo bw'akola ekyo kyonna Katonda kye yagaana. Katonda kye yagaana kiriwa? Kirina kusangibwa mu byawandiikibwa. Olunyo lwa 22 lugambye nti omukulu yenna bw'ayonoonanga n'akolanga tamanyiridde ekigambo kyonna ku ebyo byonna Mukama Katonda bye yalagira obutakolanga, era ngazizza omusango ekibi kyayonoonye bw'anaakitegeezebwanga anaaleetanga embuzi okuba ekitone kye ennume eteriiko bulema, wanaateekanga engalo ze ku mutwe gw'embuzi n'agitira mu kifo mwe batira ekiweebwayo ekyokebwa mu maaso ga Mukama ky'ekiweebwayo olw'ekibi. Awo kabona anaatoolanga engalo ye n'omusaayi ogw'ekiweebwayo olw'ekibi n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto ekiweebwayo ekyokebwa, n'omusaayi gwakyo anaaguyiwanga ku ntobo y'ekyoto. Olaba nti ky'ekyoto ky'ekiweebwayo kye tuli mu kuyigako. 27 wagambye nti era obanga omuntu yenna ku bantu ab'omu nsi ayonoona nga tamanyiridde, wano ffenna we twesanga okujjako ebifo by'obukulembeze abantu we baba bali, naye olunyiri luno abantu bonna we beesanga, abatali bakabona, abatali bakulembeze mu kkanisa, era nga tebavunaanyizibwa kinene okwatula ebibi by'ekkanisa. Katusome olunyiri luno tutuuse ku 31. Wagamba nti era obanga omuntu yenna ku bantu ab'omu nsi ayonoona nga tamanyiridde ng'akola ekigambo kyonna ku ebyo Mukama bye yalagira obutakolanga, n'abanga azizza omusango ekibi kye kyayonoonye bw'anaakitegeezebwanga, anaaleetanga embuzi okuba ekitone kye enkazi eteriiko bulema olw'ekibi kyayonoonye. Awo anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ekiweebwayo olw'ekibi, n'attira ekiweebwayo olw'ekibi mu kifo ky'ekiweebwayo. Awo kabona anaatoolanga n'engalo ye mu musaayi n'agusiiga ku mayembe g'ekyoto, n'amasavu gaayo gonna anaagajjangako n'amasavu ng'amasavu we gagiwa ku ssaddaaka eyeweebwawo. Kabona anaakolanga ku kyoto okuba evvumba eddungi, omwonoonyi oyo anaasonyibwanga. Okusinziira ku bigambo bye tusomye, katuve ku bifaananyi tugende butereevu ku ebyo ekyoto kye byali bitegeeza. Ekyoto ky'ebiweebwayo kyali kitegeeza ki? Ekyoto tulabye nti ssaddaaka kwe zaasaddaakibwanga zire ezaali zitegeeza Kristo ajjawo ebibi by'ensi. N'olwekyo ekyoto kitegeeza omusaalaba gwa Kristo, kubanga Yesu gwe yafiirako. Ekyoto ky'ebiweebwayo kisonga ku musaalaba gwa Kristo guli gwe yafiirako. Yensonga lwaki omwonoonyi yenna ayagala okwenenya olw'okukkiriza alina okutunuulira omusaalaba gwa Kristo nga Pawulo bwe yayogera. Kansome ebigambo ebiri mu Bagalatiya essuula 6 olunyiri lwe 14 bwe yali ng'agamba nti naye nze saagala kwenyumirizanga wabula ku musaalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo olw'ogwensi ekomereddwa gye ndi nange eri ensi. Lwaki Pawulo mu byonna bye yategeera mu njiri, lwaki Pawulo mu bigambo byonna bye yategeera mu kigambo kya Katonda kye yayiga tewali kirala kye yenyumiriza wabula omusaalaba gwa Kristo? Mumanyi lwaki ensonga? Mu kifo ekitukuvu newankubadde nga n'ebirala byali bya mugaso, wadde nga birina omugaso mu kukola omulimu gw'okulongoosa omwonoonyi, naye ekyoto ky'ebiweebwayo kye kyali kigeraageranya omusaalaba. Ekyo ekigeraageranyizibwa omusaalaba omwonoonyi we yasisinkananga ebintu bisatu bye ngendo bagamba. Ekisooka, ku kyoto ky'ebiweebwayo omwonoonyi we yategereranga ekibi kye nga bwe kiri ekyakabi. Njogedde akabi akali mu kibi kye kubanga waliwo ekyawandiikibwa kye tugenda okukebera ku bya Mwoyo Mutukuvu mu Yokaana 16:7-8 wagamba nti ye bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi. Omwoyo bw'alumiriza omuntu olw'ekibi tamulumiriza bibi by'abalala naye amulumiriza ekibi kye. Bwe kiwandiikiddwa ne mu bbaluwa ya Pawulo eri Timoseewo, ebbaluwa eyokubiri Pawulo gye yawandiikira Timoseewo essuula 3 olunyiri 16 wagamba nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga, olw'okunenyanga, olw'okutereezanga, olw'okubuulirira okuli mu butuukirivu. Omuntu wa Katonda alemenga okubulwa byonna ng'alina ddala byonna olwa buli mulimu omulungi. Olaba batugambye nti buli ekyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa okuyigirizanga n'okunenyanga. Omuntu bw'aba ayiga ekigambo kya Katonda tayiga
kunoonya bibi by'abalala oba ebibi bya banne. Ekigambo kya Katonda kirina okulumiriza omuntu ekibi kye. Yensonga lwaki Pawulo ayogera nti saagala kwenyumiriza wabula ku musalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ekisooka omuntu kyafuna ku musalaba asooka n'ategeera akabi akali mu kibi kye. Kituufu Omuyisirayiri yavanga ewuwe ng'ategedde nti bw'ateenenya ekibi kye wakuzikirira, naye okubitegeera mu bujjuvu ng'ali ku kyoto ky'ebiweebwayo ng'alaba endiga ettibwa ye kennyini nga yajettira, ng'alaba endiga esaddaakibwa, ng'alaba endiga ettibwa ku lulwe, kwegamba nga bw'oyinza okuteekebwa ku kalabba nga bagenda kukukuba amasasi n'abakutta nga bali awo beeteeseteese firimbi neevuga ng'eragira ottibwe, naye mu kifo ky'okukuba amasasi gwe ne bakuggyako omuntu omulala n'ateekebwa mu kifo ekyo ng'oyimiridde awo omuntu oyo n'afa ng'olaba era ng'otunula. Mbagamba nti mu kaseera kano okutya kw'obeera nako n'okukankana biri ku kyayisa ensonga ereetedde abantu bonna okwagala okutta. Nga mu nsi ezirina ekibonerezo kya kalabba singa boogera nti omuntu ono mwonoonyi era alina okufa, naye ne wabaawo afa mu kifo ekyo, yagalagaana ky'oyagala oli omuntu oyo ng'omutunuulira n'olaba obulumi bw'alina n'olaba nga bwe biri eby'entiisa, ofuna okulumwa n'okutya ekibi ekyo ekibadde kigenda okuteekesa awantu awo era oyo afudde ku lulwo. Ekyo kye kisooka omwonoonyi kye yafuniranga ku kyoto ky'ebiweebwayo, era kye kisooka kye tulina okufunira ku musaalaba gwa Kristo nga bwe tugenda okubisoma mu byawandiikibwa olwaleero. Ekyokubiri omwonoonyi kye yafuniranga ku kyoto ky'ebiweebwayo yalabanga obulongoofu n'obutukuvu bwa Katonda. Yalabanga obulongoofu n'obutukuvu obutaliimu kibi. Mu ngeri ki? Omwonoonyi yaleetanga saddaaka ng'amanyi nti ye yayonoonye era n'alonda mu kisibo kye endiga eteriiko bulema. Ekyo kye kisooka. Ekyokubiri, ekisooka nga teriiko bulemu. Ekyokubiri yabanga amanyi nti endiga egenda okuttibwa si ye yayonoona, era okuggyako n'ekibi kye yo teyayonoona, teyonoonanga. Omwonoonyi n'ategeera nti mu bulongoofu Katonda yakkiriza okwetikka ebibi bye n'ebibonerezo byakyo. Mumanyi ekiva mu bino? Bizaala okwagala omwonoonyi kwayagala Katonda. Si lwakuba nti amuwadde ssente, omwonoonyi n'ayagala Katonda si lwakuba yalidde oba akyawe Katonda kubanga asuze enjala. Bireeta okwagala mu mwonoonyi kwayagala Katonda olw'ekyo Katonda kye yakola ku lulwe ng'amununula. Bino olw'okuba bangi beenenya nga tebabitegeera, kyova olaba obukristaayo bwabwe tebutegeerekeka. Tebamanyi bibi n'akabi kaabyo era tebamanyi kwagala kwa Katonda kye kwakola ku bulamu bwabwe. Ekirala ekyokusatu, omwonoonyi kye yafuniranga ku kyoto ky'ebiweebwayo yafunanga okusonyiyibwa ebibi bye. Kwegamba nyinza okufunza bwe nti yalabanga omukisa okuva ku saddaaka ya Kristo. Ebintu bino omuntu bw'abanga yeenenya ddala n'ategeera akabi akava mu kibi nga si kwebuzaabuza era nga yategeera okwagala kwa Katonda okungi n'obutukuvu bwe obutenkanika n'abutegeera, mu butukuvu bwe ne yeetikka ebibi byaffe n'ekibonerezo kyaffe, omwonoonyi ono n'alaba okusonyiyibwa kwaweereddwa olw'ebibi bye. Taddamu kusanyukira kkubo lya kwonoona ku Katonda we, taddayo mu makubo g'okukola ekibi. Yensonga lwaki Pawulo agamba, Pawulo ng'ategedde ebibi bye nga bwe byali n'alowooza Kristo eyakkiriza okufa ku lulwe, n'alowooza Katonda bwe yamusaasira, yagamba nti sirina kwenyumiriza kwonna wabula omusaalaba gwa Kristo. Kubanga mu kifo ekitukuvu ku kyoto ky'ebiweebwayo omwonoonyi ye kennyini yeerabiranga era yayimiriranga mu maaso ga Katonda, mu maaso g'okwagala kwa Katonda okwatununula. Bintu bibiri era biri bwe biti.
mu maaso g'obwenkanya bwa Katonda yategeeranga nti asaliddwa omusango ogw'okufa. Ate ku kyoto ky'ebiweebwayo yalabanga okusaasira n'okwagala kwa Katonda okutenkanika ebibi bye nga abigiddwako n'addayo eka nga mulamu, nga si yafudde wabula omununuzi w'obulamu bwe nga alabise, ng'addayo atendereza Katonda. Olwaleero katulabe ebintu bino nga bwe byawandiikibwa. Ekyandeetedde okusoma ebigambo ebiri mu Baleevi essuula 4. Ensonga lwaki nabisomye njagala waleme kubaawo eyeerimba, kubanga mu kuweebwa obutuukirivu olw'okukkiriza tewali kirala kyonna ekirokola omuntu nga si ssaddaaka ya Kristo. Ebirala byonna tobyesigambangako wadde n'akatono. Wagambye nti mu bigambo bye twasomye omuntu bw'akola nga ekibi n'ategeera nti yayonoonye eri Katonda, tekigambibwa nti agenda aweeyo ebirabo oba ebitundu bye 10 alambule abalwadde, aliise abalina enjala, akyalire abasibiddwa mu kkomera. Si bwe kiwandiikiddwa. Nedda. Teri bikolwa byonna ebiyinza okusasula ekibonerezo ky'ekibi kyaffe nti kibe omununuzi w'obulamu bw'omuntu. Teri wadde. Omuntu ayinza okuba omukulembeze mu kkanisa obanga mubuulizi amanyikiddwa n'alowooza nti engeri abantu gye bamussaamu ekitiibwa n'okumwagala oba okwatiikirira, n'alowooza nti ne Katonda bw'atyo bw'abiraba, era bw'ayonoona nti Katonda ekibi kye takirabanga by'abalala olw'ebyo by'akola. Nedda. Mu Baleevi essuula 4 ng'otandika okusoma batandikira ku bibi by'abakulembeze, era Katonda abiraga nti byamutawaana okusinga abalala bonna. Katonda n'amaliriza ne ku bibi byabo aba wansi, naye byonna alaga nti obutabyenenya byakuzikiriza omwonoonyi. Ku buli ddaala ly'omuntu, ku kibi ky'omuntu kyonna, Katonda akowoola omwonoonyi aleme okuzikirira, naye ajje eri Kristo. Era okuyita kwe kuli nti oyo yenna akkiriza ekibi kye era n'akyenenya wa kusonyiyibwa okuyita mu ssaddaaka ya Kristo yekka. Wulira ebigambo bye nabagambye ebiri mu Yokaana ebyanneewuunyisa. Yokaana sura 16 olunyiriri olw'omusanvu n'olw'omunaana. Jjukira ebigambo bye twasomye kubanga njagala tubijje mu bifaananyi, obanga ssaddaaka ez'endiga n'embuzi bitegeeza ssaddaaka ya Kristo, obanga ekyoto ky'ebiweebwayo kitegeeza omusaalaba, tetujja kulwa ku ndiga, tujja kulwa ku ssaddaaka ya Kristo, omwana gw'endiga ajjawo ebibi byaffe. Tetujja kulwa ku ssaddaaka olwaleero, tujja kulwa ku musalaba gwa Kristo. Guli Pawulo gwe yenyumiriza, wabula omusalaba gwa Mukama waffe Yesu Kristo ogwo ensi ekomereddwa ku lwagwo, nange eri ensi. Wulira ebigambo bino. Jjukira kiwandiikiddwa nti omukulu yenna bw'anaayonoonanga, Abaleevi 4:22, n'akola nga tamanyiridde ekigambo kyonna Katonda kye yatugaana obutakolanga, era ajja kubanga azizza omusango. Kaakati omuntu okumanya ebibi bye, omuntu ategeera atya ebibi bye? Mu Yokaana 16 olunyiriri olw'omusanvu n'omunaana wagamba nti wano we wali eby'Omwoyo Omutukuvu kyanaatugasa. Wagamba nti naye nze mbagamba naye amazima, kibasaanira mwenzi okugenda, kubanga nze bwe sirigenda omwezi talibajjira, naye bwe ndigenda ndimutuma gye muli. Olw'omunaana, ye bw'alijja alinumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango n'olw'ekibi, kubanga tebanzikiriza nze, olw'obutuukirivu kubanga ngenda eri Kitange so nammwe temukyandaba nate, olw'omusango kubanga omukulu w'ensi n'asaliddwa omusango. Katonda yeebazibwe nnyo. Batugambye nti Omwoyo Omutukuvu bw'ajja, kamba buli kino mbeegayiridde mulabe olugendo lw'Obukristaayo engeri gye lutandikamu era n'okugenda mu maaso. Batugambye nti Omwoyo Omutukuvu ekisooka kyakolera omwonoonyi si kwogera nnimi ezitategeerekeka. Omwoyo
omwoyo bw'ajja si nti ekisooka kyakolera omwonoonyi kyekyo, nedda, si kumuwa maanyi ga kukola byamagero. Omwoyo bw'ajja kyakolera omwonoonyi si kukebera balala. Batugambye nti omwoyo bw'ajja asingisa omusango omutima gw'omuntu n'amulumiriza ekibi kye n'obutuukirivu bwa Katonda n'omusango olw'ekibi ky'oyo atannakyemenya. Bwe tusomye kati muwulire bino bye tusomye byalabikiranga wa? Kye nabagambye ekyoto ky'ebiweebwayo kikola ekitundu kinene ku bulokozi bw'omuntu. Omusaalaba gwa Kristo gulina omugaso munene mu bulokozi bw'omuntu. Kwegamba oba ekigambo kya Katonda kitugamba nti omwoyo bw'alijja alirumiriza ensi olw'ekibi n'olw'obutuukirivu n'olw'omusango, mu ngeri ennyango oyinza okugamba nti omwoyo bw'ajja atuusa omwonoonyi ku musaalaba gwa Kristo. Kubanga ku musaalaba gwa Kristo omwonoonyi walabira obubi bw'ekibi kye era n'akitegeera. N'ategeera obulongoofu n'obutuukirivu bwa Katonda. N'ategeera okusaasira kwa Katonda gy'ali n'okumusonyiwa. Muwulire ebigambo bino kambisome nga nnyanguwa. Omwonoonyi yategeeranga atya nti yayonoonye, oba olwaleero omwonoonyi ategeera atya nti yakoze ekyo Mukama kye yatugaana okukolanga? Nyiriri ntono ze tugenda okusoma Abaluumi 3:19 n'olwabiri watugamba nti naye tumanyi nga byonna amateeka bye googera gagamba abo balina amateeka buli kamwa konna kazibibwe n'ensi zonna zibeereko omusango eri Katonda. Owulira ebigambo bino nti tumanyi nga amateeka ge byogera gagamba abo balina amateeka buli kamwa konna kazibibwe era n'ensi zonna zibeereko omusango eri Katonda. Nga tonnakkiriza kusingibwa musango toyinza kubalirwa butuukirivu. Yensonga lwaki omwoyo omutukuvu bwe yajjanga yatwalanga omwonoonyi ku kiweebwayo ku kyoto. Omwoyo bw'atwala omwonoonyi n'amutuusa mu maaso g'omusaalaba, omwonoonyi ategezebwa nga waakuzikirizibwa era nakkiriza nti omusango gumusinza. Omwonoonyi ng'akyalina byawoza, omwonoonyi ng'akyewoleza Katonda tayinza kumusonyiwa. Olunya olwabiri, kubanga olw'ebikolwa by'amateeka alina omubiri yenna taliweebwa butuukirivu mu maaso ge, kubanga amateeka ge gamanyisa ekibi. Oba ki amateeka gategeeza kibi? Abantu bwe bagamba nti amateeka ga Katonda gavaawo baba basembezayo omulimu gw'omwoyo wa Katonda, kubanga omwoyo wa Katonda bw'ategeeza omuntu nti yakoze ekibi amutwala ku mateeka ga Katonda n'amugamba nti wakoze obwenzi kubanga etteeka lya Katonda ligamba nti toyendanga, wasse kubanga etteeka ligamba nti tottanga, wamenye Sabbiiti era kubanga etteeka ligamba nti jjukiranga okutukuza olunaku lwa Sabbiiti. Amateeka galiwo okulaga omwonoonyi ekibi, okulagibwa ensalosalo z'asaanidde okubeeramu bw'abanga yazisusse n'ayawukana n'ebyo Katonda by'ayagala n'abo w'okuzikirira. Amateeka gategeeza kibi. Yensonga lwaki Pawulo mu Baluumi 7 yagamba nti kale tunaayogera tutya? Amateeka kye kibi kitalo, naye sanditegedde kibi wabula mu mateeka, kubanga sandimanye kwegomba singa tegayogera nti teweegombanga. Omugaso gw'amateeka kutulaga kibi n'okutubikkulira obulongoofu bwa Katonda bwe tutatuukangako. Ogwo gwe mugaso gw'amateeka, tewali kirala, tewali gwe gayinza kulokola oba okumuwa obutuukirivu. Amateeka tewali gwe gayinza kusonyiwa kibi, naye gamba amateeka gazitoya musango gwaffe ogw'okuzikirira okw'omwonoonyi. Ekyo kye kisooka kye twalabye. Era obanga omuntu yenna ku bantu ab'omu nsi ayonoonye nga tamanyiridde n'akola ekigambo kyonna ku ebyo Mukama bye yalagira, era n'aleetanga omwana gw'endiga, ebibi omuntu tabyolesebwa tabiroota, kubanga naawe tewabikolera mu kirooto, wabikola mu birabika. Ne Katonda bw'aba abikkulira okusonga ekibi ku mutima gwo, okitegeerera mu byawandiikibwa. Ekyo Pawulo kye yayogera mu bbaluwa ya Timoseewo ey'okubiri essuula ey'okusatu olunyira olusooka nga
buli ekyawandiikibwa olunyolo 16 buli ekyandikibwa kino okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga n'okunenyanga. Omwonoonyi bw'atyo bwe yamanyanga nti ayonoonye. Mu Isirayiri baali baweebwa ekigambo kya Katonda n'amateeka ge, era omuntu bwe yakolanga ekibi yakimanyiraga mu byawandiikibwa. Dawudi bwe yatta Uliya n'ayenda ne mukazi we okukimanya, yamutumako nabbi Nasani n'amugamba nti wanakuwazza Katonda n'olwekyo oli wakuzikirira. Dawudi yakkiriza okwenenya n'akkiriza ekibi kye. Nabbi n'amugamba nti Mukama akugyeko ekibonerezo kyo, naye manya nti ekibi kyo ebikivaamu bijja kujja. Bw'atyo omwonoonyi bwe yamanyanga nti ayonoonye, era n'olwaliro omuntu yenna bw'ategeera ekibi kye anaateekanga engalo ze ku mutwe gw'ekiweebwayo olw'ekibi. Ekyoto ky'ekiweebwayo oba omusaalaba gwa Kristo okuyita mu kukkiriza omwana gw'endiga yali ayinanga okwatula ekibi kye. Okwatula ebibi bikolebwa bitya? Omwonoonyi ayatula atya ebibi bye? Nzize mbawo ebyokulabirako omuntu n'agenda okwatula ekibi bannange n'ayimirira mu lujjudde lw'abantu n'abagamba nti nayenda ne gundi oba nabba gundi, nabyo ne bireeta obuzibu bw'abo abawulidde era ne beeyisa mu ngeri emwesitaza. Oba n'owulira mbu eriyo abeeyita abaweereza ba Katonda abaayiya penetensi olwo nno abantu obuntu, era aboonoonyi ne baatulirwa ebibi by'abantu. Katulabe ebibi biyatulirwa baani era byatulwa betya? Zabbuli 32 Zabbuli 32 olunyiriri olusooka okutuuka ku lwokutaano wagamba nti aweereddwa omukisa asonyiyiddwa ekyonoono kye n'ekibi kye kikwekeddwa. Aweereddwa omukisa Mukama gw'atabalira butali butuukirivu ne mu mwoyo gwe temuli bukuusa. Bwe nasirikanga amagumba gange gaakaddiwanga olw'okukaaba kwange obudde okuziba, kubanga emisana n'ekiro omukono gwo gwanzitoowereranga, amaziga gange ne gakaliranga ng'omusana ogw'ekyeya. Olunyolo lwokutaano mufeeyo nti nenkwatula ekibi kyange. Olaba Dawudi nti yatandikira ku mutendera guli ogusooka, ndakwatula ekibi kyange, kubanga ne mu Yeremiya 3:13 wagamba nti kyokka kkiriza obutali butuukirivu bwo. Ne Dawudi lwe olusooka lwe yatandikirako, nenkwatula ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange sibukwekanga. Nayogera nti Mukama n'amwatulanga ekibi kyange, naye anziggyeko obutali butuukirivu bwange. Omusango guli ogutuuka ku mwonoonyi ng'akoze ekyo Mukama kye yagaana. Nenkwatulira ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange. Ebibi byatulirwa Mukama, tewali mulala. Tewali mulala, byatulirwa Katonda. Kogwe nti naye mu Yakobo 5:16 nga wagamba nti mwatuliraganenga ebibi byammwe. Katusomeyo. Bayibuli ejja kutugamba baani abalala betulina okwatulira. Yakobo 5:16 wagamba nti kale mwatuliraganenga ebibi byammwe mwekka na mwekka musabiriganenga bulyoke muwone. Okusaba kw'omwonoonyi omutuukirivu, okusaba kw'omuntu omutuukirivu kuyinza nnyo mu kukola kwako. Baani abaatulirwa ebibi byabwe? Matayo 5 bagenda kututegeeza baani abaatuliragana ebibi byabwe. Matayo 5:23 n' 24 wagamba nti kale bw'obanga oleese saddaaka yo ku kyoto bw'oyima eyo n'omala ojjukiranga muganda wakulinako ekigambo, lekawo saddaaka yo mu maaso g'ekyoto, oddeyo osooke otabagane muganda wo, olyoke okomewo oweeyo saddaaka yo. Bw'oleetanga saddaaka ku kyoto n'omala ojjukira nti muganda wakulinako ekigambo, kyekibi kye wakola, era muganda wo naawe ne wabanga waliwo oluwonko olukwawula ng'akulinako ensonga. Lekaawo saddaaka yo mu maaso g'ekyoto, oddeyo osooke otabagane ne muganda wo, olyoke okomewo oweeyo saddaaka yo. Guno gwe mutendera ogwokubiri mu kwenenya ogw'okwatula ebibi. Ogusooka kwe kubikkiriza, okubimanya era n'obikkiriza. Twalabye bwe bibeera okuyita mu kigambo kya Katonda n'amateeka ge. Omwonoonyi abikkulirwa ebibi bye n'ennyiriri twazirabye. Ebibi tubyatulira Katonda, naye ekibi kye wakola eri munno oba muganda wo, ne bw'abanga waliwo ekisenge ekikwawula naye, olina okugenda n'omwetondera. Ekyo Ezekyeri kyeyogerako mu Ezekyeri 33
olunyolo lwe 15 wagamba bwe wati omubi bwazangayo omusingo n'akomyawo ekyo kye yanyaga n'atambulira mu mateeka ag'obulamu nga taliko butali butuukirivu bw'akola talirema kuba mulamu talifa. Kitegeeza oba waliwo ne kye wabba munno olina okukimuddiza n'omwetondera n'omwatulira ekibi kye wakola n'omusaba nti nsonyiwa olw'okukwonoona naye kati neenenyeza newaddeyo eri Katonda era nzize gy'oli onsonyiwe. Kubanga wulira ekigambo kino Pawulo kyewandiikira mu bbaluwa y'Abakolinsi ekyokubiri essula ey'okutaano olunyolo 19 wagamba nti Katonda yali mu Kristo ng'atabaganya ensi naye yennyini nga tababalira byonoono byabwe era nga yatuteresa ffe ekigambo ekyokutabaganya. Tetuva tubeera ababaka mu kifo kya Kristo Katonda ng'afaanana ng'abeegayira mu ffe tubeegayira mu kifo kya Kristo mutabagane ne Katonda. Kansoma olunyolo 18 wagamba nti naye byonna biva eri Katonda eyatutabaganya naye yekka ku bwa Kristo n'atuwa ffe okuweereza okwokutabaganya. Toyinza kutabaganya ne Katonda era n'okola omulimu gw'okutabaganya abantu ne Katonda nga gwe totabagana n'abo lwakola ensobi. Y'ensonga lwaki waliwo omuntu gw'olina okwatulira, oyo gw'olina okwatulira ekibi ng'ekigambo kya Katonda bwe kitugambye. Ekibi ekyatulirwa omuntu kye kino, ekibi kye wakola mu lwatu okyatulira mu lwatu, era ekibi ekyakolebwa mu lwatu kino okwatulirwa mu bantu abangi. Abantu abatategeera kibi kyo tolina kukibategeeza. Tewaliwe kiwandiikiddwa. Ekibi kyatulirwa Katonda okujjako omuntu gwe wasobya, omuntu ngwa akulinaku ensonga oba ekibi kye wakola mu lwatu. Omutendero gw'okusatu mu kwenenya ku mulimu ogukolebwa ku kyoto ky'ebiweebwayo. Omutendero gw'okusatu kwe kusonyiyibwa ebibi. Ekibuuzo kiikino, omuntu ategeera nti ate asonyiyiddwa ebibi bye? Kubanga twalabye mu Baleevi ssuula 4 nti kabona anaamutangiriranga naye anaasonyiyibwanga. Ne Dawudi mu Zabbuli 32 okutandikira ku nyolusooka wagamba nti aweereddwa omukisa asonyiyiddwa ekyonono kye n'ekibi kye kikwekeddwa. Aweereddwa omukisa Mukama gw'atabulira butali butuukirivu ne mu mwoyo gwe temuli bukuusa. Naye omuntu ategeera atya nti asonyiyiddwa ebibi bye? Okusonyiyibwa mulimu Katonda gwakolera omwonoonyi. Oli gwe yamenya amateeka ge, Katonda yakola omulimu guno ku mwonoonyi, ye n'amusonyiwa. Omuntu amanya atya nti asonyiyiddwa ddala mu butuufu? Ebbaluwa esooka eya Yokaana essuula esooka olunyiriri olw'omwenda, bbaluwa esooka watugamba nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima era omutuukirivu okutusonyiwa ebibi byaffe n'okutunaazaako ebyo byonna ebitali bya butuukirivu. Ekigambo kya Mukama kitugambye nti bwe twatula ebibi byaffe Katonda mwesigwa kwegamba. Kigambo kigambye nti okkiriza ebibi bye era n'obyatula. Ekigambo kigambye nti Katonda ye wa mazima. Tutegeera nti Katonda atusonyiye olw'okukkiriza Katonda eyasuubiza mu kigambo kye. Kubanga twakoze ekigambo kya Katonda kye byatusaba ne twatula ebibi byaffe, ate mu ngero 28:13 ebigambo ebiwandiikiddwawo bigamba nti abikka ku kusobya kwe taliraba mukisa. Abika ku kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. Katonda yeebazibwa ennyo. Kino kisuubizo kya Katonda kubanga twakkiriza ebibi byaffe era ne tubyatula. Katonda mwesigwa era ye alina okutusonyiwa kubanga yasuubiza. Yensonga lwaki obubaka bugamba nti kuweebwa butuukirivu olw'okukkiriza. Bw'otakkiriza kusaasira kwa Katonda okukkiriza oba okumenyeewo, kubanga okukkiriza kye ki? Abebulaniya 11
olunyiriri olusooka wagamba nti okukkiriza kye kinyweza ebisuubirwa, kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika, era ebyo ebitalabika okukkiriza bagambye nti kye kinyweza ebisuubirwa, era nga tobuusabuusa. Ebisuubirwa tubijja mu kigambo kya Katonda, kubanga Mukama ye yabyogera, twesiga nti Katonda yabyogera, talimba. Kumanya ebisuubirwa nga tobuusabuusa nti tebirituukirira. Ate batugambye nti okukkiriza kye kitegeereza ddala ebigambo ebitalabika. Twenenya nga tuli wansi w'omusalaba gwa Kristo olw'okukkiriza, nga tetugulaba na maaso, si mu kirooto oba mu kwolesebwa. Ate Yesu bwe yali ng'afa tetwaliwo, wabula kwa kukkiriza. Twaniriza omukisa guno okuyita mu sadaaka ya Kristo. Nga tumaliriza, kambasomera ebigambo ebiraga omukisa gwe tufunira ku kyoto ky'ebiweebwayo. Twalaba omukisa gw'okutandika olugendo olw'obukristaayo, omuntu ng'ayingira mu mulyango, ekisookera ddala kyalina okuggukirako alyoke akakase nti yayingiridde mu mulyango awatuufu, ky'ekyoto ky'ebiweebwayo. Omulimu ogwakolebwanga ku kyoto ky'ebiweebwayo oba ku musalaba gwa Kristo kwe kwenenya ebibi byaffe n'okubisonyiibwa. Okwenenya ebibi byaffe n'okubisonyiibwa bikolebwa wansi w'omusalaba gwa Kristo. Kambisome bulungi mu kitabo ky'omutambuze. Ekitabo eky'omutambuze mu kitundu ekiyitibwa omusalaba, essuula eno ey'omusalaba, mu kitabo ky'omutambuze ekitundu ekiyitibwa omusalaba, mufeeyo ku bigambo bino kubanga bye ŋŋenda okumalirizaako. Awo nendaba mu Kristaayo mu kirooto ng'ekkubo lye lyetooloddwa enjuyi zombi, ekikomere kitibwa bulokozi. Saaya 26 olunya olusooka. Mu Kristaayo n'agoberera ekkubo lye naye ng'azitoowereddwa, n'atambula ng'ayanguwa naye nga amenyeka nnyo olw'omugugu gwe yali yeetisse. Omugugu guno gutegeeza ebibi bye yali yeetisse ng'omwonoonyi yenna bw'abeera. Awo n'adduka n'atuuka ku lusozi, waggulu ku lusozi omusalaba nga gwesimbye, era wansi w'olusozi nga waliwo entaana enjereere. Mu Kristaayo bwe yatuuka ku musalaba omugugu ne guva ku bibegabega ne ku mugongo, ne gugwa ne gutuuka wansi mu ntaana obutadda. Katonda yeebazibwe nnyo abooluganda. Tewali walala omugugu gw'ebibi we guviira ku muntu nga si ku musalaba gwa Kristo. Nga mu kifo ekitukuvu bwe waliwo ekifo omwonoonyi wasonyiirwa nga kwe ku kyoto ky'ebiweebwayo. Newankubadde ng'ekisa kya Katonda kyavanga mu watukuvu owatukuvu, naye omwonoonyi yaweerwanga okusaasirwa awo ku kyoto. Tulibiraba nga tutuuse mu watukuvu watukuvu. Ekisa kya Katonda kyavanga mu watukuvu watukuvu kubanga Katonda we yabeeranga n'amateeka omwonoonyi ge yamenya we gabeeranga. Y'ensonga lwaki n'omusaayi gwa ssaddaaka wadde nga gwaweerwangayo ku kyoto ky'ebiweebwayo, naye omusaayi gwatwalibwanga ku jjija eryawula awatukuvu n'awatukuvu. Guno mulamwa mukulu nnyo okumanya nti ebibi byaffe bitujjirwako ku musalaba gwa Kristo. Y'ensonga lwaki omuntu yenna eyayingirira awalala katubirabe tayinza kufuna bino. Awo mu Kristaayo n'asanyuka nnyo nga bw'ayogera mu ssanyu nti ampummuza olw'ennaku ye, ampummuza obulumi, anzuukiza olw'okufa kwe. N'alwawo nga yeewuunya kubanga kyamwewuunyisa nnyo okuba nti okutunuulira omusalaba ogwo kyamusumululako omugugu gwe. Byewuunyisa era tujja kubisoma. Ne yeeyongera nnyo okugwetegereza n'amaziga ne gajja. Zekariya 12:10 ng'akyayimiridde awo ng'agwetegereza era nga bw'akaaba, abasajja basatu abamasamasa ne bajja waali ne bamubuuza nti mirembe. Era omuntu okuba n'emirembe si lwakuba yalidde nnyo oba okuba n'ensimbi nnyingi, agifuna lwa kisa kyaweebwa Kristo. Ne bamubuuzaako nti mirembe. Omu n'amugamba nti ebibi byo obisonyiyiddwa. Marko 2:5.
omulala n'amuggyako enziina ze n'amwambaza ebyambalo ebirala. Zekaliya 3:4. Owokusatu n'amuteeka akabonero ku kyenyi. Abefeso 1:13. N'amuwa ekitabo eky'omuzingo n'amulagira okutambulanga ng'agusoma, nga bw'amugamba nti bw'olituuka ku mulyango gw'ekibuga ky'eggulu oligubalaga. Ebintu bino nga bwe biri ebisatu, omuntu atayita mu mulyango ogumutuusa ku kyoto ky'ebiweebwayo tayinza bifuna. Era nga bwe tugenda obisoma mu Zabbuli essuula eya 32 olunya olusooka okutuusa ku lwokubiri, Dawudi bwe yakola ekibi Katonda n'amusonyiibwa, yagamba nti aweereddwa omukisa asonyiiddwa ekyonoono kye n'ekibi kye kikwekeddwa. Aweereddwa omukisa asonyiiddwa ekyonoono kye n'ekibi kye kikwekeddwa. Aweereddwa omukisa Mukama gw'atabalira butali butuukirivu, ne mu mwoyo gwe temuli bukuusa. Bwe nasirikanga amagumba gange gaakaddiwanga olw'okukaaba kwange obudde okuziba, kubanga emisana n'ekiro omukono gwo gwanzitoowereranga, amaziga gange ne gakaliranga omusana gw'ekyeyo. Olwokutaano nti neekwatula ekibi kyange n'obutali butuukirivu bwange ne sibukweka, nayogera nti Mukama n'amwatulanga ebyonoono byange, naawe n'osonyiwa obutali butuukirivu bwange. Kabonero ki Dawudi ke yafuna akamukakasa nti asonyiyiddwa? Katusome ebigambo ebiri mu kitabo ekirabika nga Patriarchs and Prophets essuula ey'ensanvu kigamba nti ekibi kya Dawudi n'okwenenya kwe. Kasome ebigambo ebiri ku peegi 725 wagamba nti okwenenya kwa Dawudi kwali kuviiridde ddala ku ntobo y'omutima. Teyagezaako kukweka kibi kye. Okwagala okudduka ebibonerezo ebyali bigenda okumuweebwa si kye kyamuleetera okusaba, naye yalaba obuzito bw'ekibi kye yakola mu maaso ga Katonda. Naye yalaba obulamu bwe nga bubi nnyo bw'atyo n'akyawa ekibi kye. Teyasaba kusonyiyibwa kibi kyokka, naye yasaba n'okutukuzibwa omutima. Dawudi teyaleka lutalo olw'okweraliikirira mu bisuubizo Katonda bye yasuubiza aboonoonyi abeenenya. Yalabamu obukakafu nti yasonyiyiddwa era akkiriziddwa. Katonda yeebazibwe. Dawudi yakkiriza Katonda n'abalirwa omutuukirivu nga bwe byali ku Ibulayimu, kubanga wano batugambye nti Dawudi okumanya nti yasonyiddwa mu bisuubizo Katonda bye yasuubiza aboonoonyi abeenenya. Biri bye twasomye nti bwe twatula ebibi byaffe ye wa mazima okutusonyiwa mu bisuubizo bya Katonda, yalabamu mu ngero 28:13 wagamba nti abika kusobya kwe taliraba mukisa, naye buli akwatula n'akuleka alifuna okusaasirwa. N'ebisuubizo ebirala bingi ebyasuubizibwa abeenenya batugambye nti mu bisuubizo Katonda bye yasuubiza aboonoonyi abeenenya yalabamu obukakafu nti yasonyiyiddwa era akkiriziddwa mu maaso ga Katonda. Bw'atyo omwonoonyi bw'ayinza okutegeera nti asonyiyiddwa mu maaso ga Katonda era nti akkirizibwa. Ebigambo byenjagala tuwumbawumbireko bigamba nti kubanga abantu tebatuuka ku kukkiriza kye kukola ku muntu, beebuuza nti naye tewali kintu kirala nga mu Kristaayo bwe yatuuka ku musaalaba waliwo bye yaweebwa, omuntu tayinza kufuna ngeri ndala gy'ayinza okuwuliramu oba okufuna akabonero nti asonyiyiddwa. Kubanga ku ludda olulala walabikawo ekibiina ky'abantu ekirala abatambulanga bwe baagaala nga bagamba nti kasita Mukama yabyogera ffe tubikkiriza nti yabikola. Naye wulira ekigambo kino kye njagala okusoma, kisangibwa mu ssuula 17, ekisangibwa ku ssuula 17 mu kitabo Desire of Ages. Ebigambo bino ngenda kubisoma ku peegi 173. Emikisa gyonna tugifuna lwa kukkiriza, naye omuntu eyakoleddwa kino ategeera nti gano mazima g'otayinza kubuusabuusa. Si bintu bya mu bbanga ng'abangi bwe balowooza, si bintu bya mu bbanga, kubanga abantu bangi balowooza nti bikoma mu kubikkiriza mu magezi ne biggweera awo. Si bintu bya mu bbanga. Wulira bino: empewo ewulirwa mu biti. Wano baali banyonyola Yesu bye yagamba Nikodemu nti empewo ewulirwa mu biti
empewo ewulirwa mu biti n'enyeenya amakola n'ebimuli naye terabika era teri muntu ayinza okumanya wa gy'eva oba wa gy'eraga. N'omulimu gwa Mwoyo Mutukuvu bwe gubeera mu mutima gw'omuntu toyinza kugunnyonnyola nga bw'otoyinza kunnyonnyola ntambula ya mpewo. Omuntu ayinza obutannyonnyola bulungi kiseera nawa we byabeera oba nti atottole nga bwe byali mu kukyuka kwe naye tekitegeeza nti teyakyuka. Mu ngeri etalabika ng'empewo buli kaseera Kristo akwata ku mitima mpola mpola mu ngeri eyinza okuzibwalira okutegeera oyo abiweebwa naye olaba nti aba abiweebwa newankubadde nga tabitegeera bulungi byonna naye abiweebwa. Mu ngeri etalabika ng'ey'empewo buli kaseera Kristo akwata ku mitima mpola mpola mu ngeri eyinza okuzibwalira okutegeera oyo aweebwa. Waliwo ebigenda nga bikolebwa ekigendererwanga kwe kukomyawo omuntu ku Kristo. Bino biyinza okubaawo olw'okumulowoozaako okuyita mu kusoma ebyawandiikibwa ebitukuvu oba mu kuwulira ebigambo by'omubuulizi ebireeta obulokozi. Mu kaseera ako omwoyo nga bwe yeeyongera okujja okulaalika mu ngeri etegerekeka owulira ng'osanyukira okuwaayo obulamu bwe eri Yesu. Eri bangi bino biyitibwa okukyuka okw'amangu naye biva mu kwegayirira okuzze kukolebwa Mwoyo Mutukuvu ebbanga eddene ng'agumiikiriza okusinga ng'omuntu bw'ayinza okukirowooza. Ebigambo ebiddako bigamba nti wadde empewo terabika naye eraga ebikolwa ebirabika era ebiwulikika. N'omulimu gw'Omwoyo Mutukuvu mu muntu bwe guli eraga bwe gutyo mu bikolwa byonna ebyoyo ayagala eyamala okuwulira amaanyi g'Omwoyo agalokola. Omwoyo wa Katonda bw'aweebwa ekifo mu mutima akyusa embeera z'omuntu. Endowooza ez'ekibi ne ziggyibwawo, ebikolwa ebibi ne birekebwa, okwagala okwewombeeka n'emirembe bijjawo obusungu obujja n'obukambwe. Muli obukyufu bubaawo mu muntu. Bino tebiba mu bbanga newankubadde nga tewali kabonero kalabika akabeerawo naye obukyufu bubaawo era omuntu n'atambulira mu ssuubi lino. Essanyu ne lidda mu kifo ky'ennaku n'alaga omusana oguva mu ggulu mu maaso go. Tewali n'omu alaba omukono ogujjawo ebizibu oba nti alaba omusana nga gukka okuva mu miryango gy'eggulu. Emikisa gituuka ku muntu eyeewadde eri Katonda olw'okukkiriza. Newankubadde kwatula bibi wansi w'omusalaba gwa Kristo oba saddaaka ya Kristo oba Katonda okusonyiwa. Olugendo luno omuntu alutambula mu kukkiriza nti tewali n'omu alaba omukono ogujjawo ebizibu oba nti alaba omusana nga gukka okuva mu miryango gy'eggulu. Emikisa gituuka ku muntu eyeewadde eri Katonda olw'okukkiriza. Amaanyi ago amaaso g'omuntu ge gatalaba ne gatonda omuntu omujja mu kifaananyi kya Katonda. Tekisoboka ffe mu ndowooza zaffe ennyimpi okutegeera omulimu gw'obulokozi kyama ekisuka ku magezi gaffe ag'omuntu naye oyo avudde mu kufa n'atuuka mu bulamu alaba amazima ag'eggulu nti tegabuusabuusibwa. Toyinza kubuusabuusa. Kalaba oluganda nkowoola buli omu olw'ekisa kya Katonda n'okwagala kwe okutenkanika tuve mu buddu obw'ekibi tweweeyo eri Katonda. Mmanyi nti omuntu alowooza nti abantu bangi abalina ebizibu nga babireetebwa bannaabwe naye njagala mbabuulire enneeyisa ereetera ebizibu bannaabwe ensibuko yaabyo kibi. Ekibi kyekireeta mu bantu okunakuwala. Ekibi kyekireeta obutakkaanya mu bantu. Ekibi kyekireeta obutawuliziganya n'okkubagana. Ekibi kyekireetera abantu okkuba n'okulwana era n'obutawulira bulungi. Ekyokuddamu kiri ku musalaba gwa Yesu Kristo. Nkowoola buli omu okweweerayo ddala eri Katonda okwenenya ebibi bye mu maaso ga Katonda era atabagane ne banne abamulinako ensonga atakkirize era asembeze okusaasira kwa Katonda ng'ayita mu saddaaka ya Kristo. Mukama atuwa omukisa guno kwe kusaba kwange gye muli mu linnya lya Yesu. Katusabe. Mukama tukwebaza olw'ekigambo kino. Erinnya lyo liweebwe ekitiibwa Mukama. Tulina essanyu kubanga otubikulidde ekkubo ery'obulokozi. Tuwa amaanyi okutambula nga bwe walagira era n'emitima gyaffe ogiwa okutegeera mu mwana gw'endiga ajjawo ebibi by'ensi. Abawulira ebigambo bino Mukama obawa omukisa obasobozesa okwenenya okutuufu n'okusembeza ekisa kyo okuyita mu Kristo kubanga tusabye mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina.